Kiganda wetukunganira wetusinzira kakati bawebuza KTV oba nange esangibwa Mengo Kisenyi wetusinzira yenze MC Maxi nakutegeza ko tulina ko tugenda kumulungula tekala copyright tusobola kulimalayo wabula tukolako ekyo kyokka kye tusobodde fenga abana b'abantu ebisigadde bo mutonzi munange engombe gambo mutonzi waffe yakola atya yasalawo tubimulekera oba oli awo ebiro bwe biridda munange abali baawo balirifunamu oba balifuna kubibala byalyo feka tukole kye tusobola okola mu linnya lya Yesu Kristo negatako ku mikulu gyene migatta abantu MC Max live ojja kulabekanga onfuna tene online kwetuli muno solo mu baguliza kayinza okuba ali ku mulimu www.kingdommediaug.com asolo to streaminga ate asolo ofuna Kingdom Media app still gena ku Google Play Store waji downloading mulabike ngo ototabuliro sagala mboze eno kuyiteko kwabe nina mu kizimbe bantu bankize nnyo mu gospel industry ate eranga munange ebigambo bibava munange oba oli awo bigenda kujja ku ddala lisoka likutwale ku ddala eddala kansoke n'oluyiruli omukukunavu Nyanzi live abadambuzeeko tetudanga mu kwekwatagana okuva omwaka oguwedde naye bwe yawudde tekala corporate yagambye no nina okujja nsomese eggwanga Mr Nyanzi live abale ba Kingdom TV mbabuza ko banange mwebale nnyo ddala nyemutusako engalo nakulwalero zya 3 kyegezo omwezi guli mukuggwako abasobola okufunamu ebirungi mukama bwatyo bwageza atera abafunyemu ebibi mu nakulwalero mwekwata omutonzi kubanga enteekateeka ze bwezi kyo bweziba oluusi asobola okuleetera ekintu gwe n'okirabanga ekibi so nga ate awo abadde ayagala okuyitira akayimba k'abaana bayita ba streams of life bagamba nti bebaza Katonda wa olugi lwa gadde wabawo enzigi oluusi eziggalwa nga Katonda alinayo empya za simu nnyo okubeerako okupanino y'olunaku olwaleero era kansubire nti shene egenda kubawo nga ebanyumira amina kanso lamusa eggwanga yes abatulaba mbaniriza akawungeezi akaleero mbebaza emirimu gye mukozeeko leero abafunye ebirungi Katonda yeebale abatana bakufuna birungi naku twakatambula 2 ku wiiki twongera okubasabira kitiibwa netendo kiddire mukamula obudde buno amina Dr. Wilson mbalamusiza sanyuse nnyo okuba wano okuteesa ku nsonga ezitugasa mukama batuula omukisa basebo ne banyabo the president mukizimbe mwali president okumusitula nzanya asitula president nakamala n'emyaka 2 mu gospel industry nebwe mba nsobola okusitula n'enkuleeta you know you rarely do interviews that's just by the way on a serious ebyadala ya really I rarely do anti kati ebyokuogira tetuba nabyo kamera nazo tuzitya ntya kamera nyonyo ndodala mwana omuyangambye mu kamera za secular obeera mu kamera za secular buli wamu president abeerawo no emirundi nsobola n'ogikuba lyagiri mirundi ng'ebiri ate ogwasooka ate bwe ngendamu gaba mateeka gange ngendamu ku mateeka gange sikyazibwa ku interview yonna neba TV ya secular nga kuliko aba secular era mu lunaku mu lutuwenga lwa gospel gospel ate gwa mulundi gumu then ogwokubiri zino ezaali eza parliament abalala no muzonze wala si ntya kamera. Do you need an introduction? No, ndi just musajja mulokole Yesu yebazira aboluzungu n'abolugala n'abolunyankole. Amen. King of Radio Wesley mukizimbe mali basibone banyabo. Etteeka lino erya copyright lyayisibwa mu mwaka gwa 2006. But ennongoosereza neekolebwa gy'oli abalamu wano wiiki 2 emabega tulinda omukulembeze w'eggwanga alikakase oba oli awo tulyeyagalire mu first things first. Omuyimbi wa gospel eyajaganyiza oba akyajaganya abamu ku bop tebanadda nawaabwe gye basula bakyali ku street bajaganya naye womubuuza what are you celebrating? Ayinza okulima kikunyonyola so ketandika naye president waliyo twakolaba in the parliament wagwana ne ba Exodus Kopi Blai ne John Mary before even get into that just kind of a quick one abantu bangamba why those people betulaba Joe naluli in case of anything ekiyitidwa in bigger offices you have your circle Joe tambula nayo well abakyogera sometimes ndoza tebamanyi bulungi but if you know very well nti abayimbi ba gospel one bebantu abakyasiza okubeera very unreliable kino kyogera nga nina mu kamera nti ngenda okubayita sibe boka bwempise mpita kati kyomanya nakubira abantu 20 20 okitegedde kozi twali tulina okukunga abantu bajje 20 but abo bebajja kati kikulaga ki nolina akweriza excuse olina atakubira nasibu nakubira luvamyanga banange nsonyi omukama wange okitegedde so we are just serious fenga fa ba gospel tulinge je twamu ebintu byaffe bulala
kati ate abo bateekayo nnyo bwana omwoyo to see that a few things move forward. Well, the other person atera okubeerawo Levickson yali aliweero ali mukukola videos. Pastor Bugembe nga alina refuel era yangamba tajja kusoboka. Pastor Twina was busy. Abalala abo bangi. I called really a number majorly, but as in police nti nze ngenda na bigenda ate ne batajja nze nsigala nkigusa. For example, nja kubulira nti etteeka lino lyaleetebwa mu parliament libaddemu process for the last 3 years nga ziri mu nnongoseza. I have been in every meeting eya consultation ey'etteeka eri mu nnongosereza yaalyo ng'ekimbeezaamu to protect the interest of gospel music and also the church. Kuba kati wadde okimanyi nti nno ekkanisa yalina nayo okusasula license. Mu initial proposition eyajja ng'ekkanisa erina nayo okusasula kubanga ekozesa music ezannya music. You know, nga bagamba ekkanisa naye erina okusasula license okubanga contributing King of Radio nga tetunagendayo njagala shemu tuve kumunga katogo. You know, what is copyright and kikyekyo ekyayisibwa cause you know abangi bagamba bali tuwadde bayisa kyekyo. Okay, now then we yogera n'okwogera mu tebanali signing, but it's as good as done. Because parliament is the body that actually passes to the president na signing. For the next 60 days president wabata signinzeeko, I think 30 days, 6 to 30 days bwabata signinzeeko lidda mu parliament. Bwe lidda mu parliament baddamu ne balizaayo for the next 30 days. Bwata signing a parliament eriyisa. So it is as good as done. So that's the celebration however but now recently we were with Honorable Mao, who is a minister, who is a line minister of justice. Yes, who is a line minister of justice. He's just going to recommend and have that done. And our plea is that the president does a public signing of that bill. It is a bigger bill. It is beyond just music. It's just that in this section eyasinza ogipushinga ennyo eya music naye kigenda kugwe producer wa TV sheno aba yatandika sheno kati ate alina okuddamu na renegotiating contract buto ne boss we nti either sheno ya TV eno bashow ye ainako rights nti oba agenda nayo bw'aba avudde wano oba agireka wano, then terms and conditions ezibeera negotiated n'abeera compensated better. It is beyond just music. Nti abo obutabo recently munzijukira nze sira kuvaayo kubambira abantu. Waliwo omuyimbi omu wa secular vai nadda mu kayimba kafa aka gospel n'akavulgarizing n'ateekamu ebyo bya sitaani. Kati copyright weekuyambira nti it becomes very easy okukwata omuntu oyo n'omutuula mu mbuga z'amateeka n'alekeraawo okujaabulula n'okuzannyira ku biyiiye by'omuntu omulala by'aba akoze. Bwe tuta protecting music wa gospel, copyright weba teriiwo, ekyenkya abaana ba sitaani bakeera ku makya ne babikyusa ne babiyimba mu ngeri y'ekifuula nnenge nga temulina kyemuyinza bakola ne mulaba nga temulina maanyi. Ensonga lwaki tuli kweno ensi nti amateeka gabeeko we gakwasaganyiza ebyago ng'ebyakatonda bibeera protected. So there is a much we can do, but and without the law, without bana abakulu bannamateeka tulina kyamaanyi kyetugenda kukola. So kati etteeka lyo we liyambidde ddala omwana wa gospel nebyassente tusooke tubiteeke wabbali wabula okuba nti message ya mukama waffe Yesu Kristo n'ensonga lwaki wayiiya oluyimba Dr. Wilson n'oluyimba n'oluteeka wali esigala eri intact, esigala eri protected nga toli agenda lujaabulula. Leero oluyimba lwa kumpi naawe luli very famous now on TikTok, but it's an AI generated version. Okitegedde, without the copyright law you can't do anything. Dumanchi kigenda okubeerawo mugenda kubeera phased out mwenna abayimba gospel nga oluyimba lw'oluyimbiro oli mwana alukana n'ateeka mu AI n'aluta bw'aluta gwe tebakutegeera tebakumanya ne veso kaito oba toyina bakuggyeko n'obuvunaanyizibwa oba toyina buddukiro oba toyina buddukiro baba bakuggyeko n'obuvunaanyizibwa obutambula gwe wennyini weetusiza enjiri kuba tebamanya ani yaluyimba kuba lubuliddeawo mu kavuyo. So bwe tuba nga tetulina copyright byebizibu bye tusanga. Let's hear from Dr. Wilson ku bukya bw'ategeera copyright. Ajonyera ati gwe Pastor Yazidi yatadde akatambi nga yakolimira etteeka lino eno alikolimira n'abaliteesezzaako n'abagenda oddikoleramu. What's your take about this? Kakati nina omukisa gwe nina nti nzize neetegereza ebintu ng'egyo bitambula mu kanisa. Era bwe tuba bagamba nti oba etteeka lino erize linaayamba abayimbi ba gospel, amateeka ga Uganda njeno
engeri gye gabadde gayambamu abamu ne gatayambamu era abalala ne lino etteeka bwe ligenda okuba first of all ekimu ku bibuuzo byenze mpulira okuva eri abantu b'ekkanisa kuba nze mu university emu I lecture music so natandika dde okwogera ku bintu byangamba nambuuza ku bantu amu one of the theological universities ne bagamba where do you get the music gwe muyimba mumujjawo ne mpulira ku mikono gy'abantu bagamba omwoyo yazituwa mukama yazituwa tuzijja kummwe ne mbagamba zaani ne mbuuza ekibuuzo ekitako nti zaani okubuuza ekibuuzo ekyo nga ngezaako okwagala okulaga abantu nti mube beegendereza ku response ne arguments ez'obutamanya ezijira ku bwannannyini bw'ekintu nga ngezaako batunza mu nsonga ezo. So copyright kwe kuba ne ownership ku kintu ekyo kintu kyoyiyiza. Kakati argument eva mu balokole njimanyi we have always been biased in our reasoning. We are never balanced. Bakikutte dde etteeka lyonna ne baliteeka ku njiri. Etteeka lyonna balikutte dda ne baligamba tetugezaako okusasuza enjiri. Awo definitely wabadde obuzibu mu kanisa okureasoninga kututawaanya kubanga era okusoma kwaffe according to the Bible magendi wa mukisa tekanisa nze njira gyeva ebintu nebirimu nnyo okureasoninga kusoma bitutawaanya nnyo era tubuukira bibuki bibuukire ate twogera omanyi omulokole ye muntu oba yasoma oba teyasoma kwogera teetaaga certificate muteekemu kamera kakati era obedda nze ndi mukutya kubanga abannaffe bafubutuka ebintu noyendala nga discourse gyakutte eviira ddala mu butakola ki butamanya kakati etteeka lino eryazze it's about okuwuninga ekintu kyo nabuuzaako olumu abasumba ne mbagamba naye mu abasumba abalokole tulemeddwa ddala okuyiiya tuli celebratinga ddi bannaffe abalina ebintu bye bayiiza. Why don't we have a museum y'abalokole naye buli muyimbi wa gospel ajja n'akyaka bw'afa nga wetumuzise kasita president mwali mu nyumba kugamba nempulira nga no ngenda netunulira ndi musajja ali visionary bandise ebitabo 10 abalokole tebasoma bitabo sirewena muntu alina passion kugamba nti agenda ku protecting ebiyiiye yo badde omanyi nti ffe ba custodians b'okuyiiya anti buli kintu kye tuli wano katonda God created bwe yalowooza ku kintu n'akitondawo ali naffe tuli ba co-creators ate teri co-creator oba teri creator atafa ku kyayiiza oba ku kyatonzi aba mwana wo aba mwana kanjogere akantu kano mu luzungu. A church that does not mind about creations or original works is itself a duplicate. bwebanga tefa ku original works zaba eba duplicate yo yakicupuli yabicupuli oba omukkiriza ina atakifaako naye fake. And I want you to know nti bwobadde obulamu bwaffe we are never originals tulemeddwa n'okutonda. Etteeka lino litutaddemu sense of ownership. Sense of ownership teri mu kulwanyisa njiri. Kati nze ebitabo 10 byempandiise titles eziwera an overview of Africa's problem and how to solve it. Ekyo kanisa ndi ku bizibu bya Africa in general. You see? Not even about church. Then having a church without poverty struggles. Kakati ebyo byonna byempandiise ekanisa tebikwata nako because we are limited in our understanding n'okumanya kwaffe. Kakati kyovola abannaffe bava bagamba temuteeka misolo ku njiri. No, ekyo kiva out of was this caused because of our fathers abasookera ddala nti they didn't embrace this they didn't put it out to us okukitwagaza. Kati ndo kankubulire kanisa ya Uganda tenafuna history wa church. Abantu abalina okugitambulako bakyaliwo. Kakati ekanisa si nkulu. Kanisa ya Uganda si nkulu nnyo. So ekyatawaana n'ebintu biki bingi. Era ebintu byonna ebibadde bijja nga bibeera embraced byakatandika okuba embraced tukukubadde kulwana. Nekino kyadde kisuubirwa. Ate for always
tusooka wakanya kye tunakkiriza kubanga tulina sooka kunnyonnyolwa nnyo kakati abantu abali mu kyamukira mu tteeka lino baba nabo era tebalina nnyo kusooka genda nnyo olwa setting ya third world country yaffe nga bwerwaningamu amateeka at the same time naddala ate aba gospel ono abamanyi bo bennyini byajja kweremesa ofuna mu kino kubanga era ekigendo batawaanya ebintu byonna ebikwana ne copyright birimu okumanya kasi obayingize omulokole mu kumanya agenda osayininga ewandisa ebintu byokola ki we are first of all intellectually disadvantaged okumanya kwaffe kutulimitinga secondly we are economically disadvantaged birimu akasente ebintu by'amateeka tubyagala we are fake kanchidde mukyogere mu kamera wano we have been fake tuzze tufakinga ennimi ebintu bingi nnyo goyita omuloko etudde n'omuti omukola ki omutya kati ebyo byonnyini those are limitations kati ebintu ebijja nga bigamba ani nannyini ovanga ku mulokola akosa olimba lw'omuntu emyaka 3 najja n'aluddamu n'aluyimba n'akola ne video nga tafuddeyo kumanya lwani nga tubalya mukubana ku mukono that kind of life tugenda kuddewa doctor before I get to the lawyer njagala okula Nyanzi live copyright ogitegeera otya njagala lawyer akomewo ye nga buli kye twogerako ye atuwa etteeka likyogerako ki copyright eno ennongose yakoleddwa mu parliament gwenga ogitegeera otya gwe kamu namawulire nze kyenzikiriza teriyo muntu ayagala kufanga mwavu era ffenna ekituzuukusa n'okuteeka obwongo bwaffe mu bintu bye tukola kuba kunoonya ssente copyright nungi sidisagreewinga ne bannaffe abali ku panel however nina ekigambo kya mpulidde president ng'ayogera nenjagala nkiconcentratingeko bw'ayogedde ku church now simanyi oba nti waliwo etteeka erisobola okuyisibwa nga liyina eriiso etteeka lyonna we liba liyisibwa nga liyina eriiso ekirungi tulina munnamateeka ku pano ajja kugayidinga waabwe bwe neetegereza emiko egyabadde mu biiru eno n'ennongoosereza ezaleeteddwa zikulaga nti zifokasinze on a general thing tezizze specifically nga zirinako okugwezishirudinga kati ekigenda okuleetera okukuubagana wakati w'abakkiriza n'abayimbi kiviira ddala awo kubeera nti etteeka lino tosobola kuŋŋa nti lirina eriiso nti lya sparelinze obuweereza music kirungi nnyo okubeerako obwannannyini naye abalokole abakeera ku makya ne bagenda wali ne batandika okuba ettendo tosobola kumbuulira baani abayiye ennyimba ezo eziri ku kituuti ennyimba za muganda waffe ono zisiibwa ziyimbibwa mu worship enkya neggulu mu makanisa ag'enjawulo kati amakanisa agateesobola gatuuse mu ssa ery'okuggalawo anti buli bwe banayimba ng'omwana aleeta ekipapula mukozesa content wange nga temuyina lukusa nalabyemu provision ey'omuntu okuwa olukusa kukozesa materials ze nze kyesikkiriza nti engeri gye kiri nti copyright eno terimitinga ku muyimbi yekka si bwe kiri egendera ddala paka ku producer ne bano ba tiktoka buli creative yenna eyenyigiramu ekyo kitegeeza nti omuyimbi asobola okuwa right obuweereza producer n'agaana ali behind that particular item jukira nti kati tulina problem mu church ng'omaliriza tulina problem mu church nti baproducer abasobola okubeera understanding bebatini nti abaproducer baffe oba abaproducing ennyimba z'abagospel ojja kwekanga ng'omuyimbi wa gospel alina okukakibwa okozesako studio ya Satura of which okunnyonnyola owa Satura nti oteekeddwa okutuwa olukusa ku content wo mu buwandiike kiyinza okubeera ekizibu bali baproducer kakati etteeka lino bwe linaaba liteereddwako mukono kyensuubira nti president saa yonna gisaako omukono ligenda leeta amakanisa agateesobola okubeera mu kattu
ngenda kutandikira kuba kulaba obudde bukutu kale katunyumulemu katono nnyo basebo ne bannyabo musigale nga muweereza endowooza zammwe ku mikulu gyaffe migatta bantu kyaliko munange tuli mu kutunulira tteeka lya corporate lino gazi nnyo simanyi oba n'akadde kana atusobozesa naye tugenda kukolako kye tusobodde nyagala obagulize ku mukwano gwo bambi naddala abayimbi bw'oba oli musumba abaguliza ku bayimbi abaana bategeere ebintu bye bigenda kutambula bitya mwana abeereewo ng'akula naye ng'amanyi ssente zange zinaakomawo bweziti ngenda kukola kino abaana batandise okusayininga ebipapula batategeera out of excitement so abaana njagala mubategeeze babeereko nawe omuyimbi baguliza ku munno watusobola accessinga tv woli tuli ku www.kingdommediaug.com ojja kulabika nga osobola okutufuna ku website yaffe wetumwiddemu Nyanzi Live alina ensonga gy'abadde attanya katono nnyo Nyanzi Live katono nnyo dakiika emu njagala genda wa council sooka omalize ku nsonga egyo badde ogezako okutanya yes mbadde nkyakulaga some of the loopholes ze ndabanga bakama baffe bana batunuulidde okubeera nga baregulatinga kuba kati mu kuvuga biiru eno batunuulidde ku regulatinga nakulaba nga badrivinga agenda y'okulaba nga omuyimbi wa gospel n'omuyimbi omulala yenna omuzanyi wa firimu omuyiiya yenna buli kika kya muntu yenna abeera mu creative ng'alinako oko kyazza eri ensawo era kyenkakasa nti abakulu bano n'abatukiikiridde ku sayidi yaffe ya gospel ebiruubirirwa ebyabadde ebikulu tebyabadde bya bwannannyini bwokka wabula byabadde byakusolooza kati nzikiriza nti muganda wange president kyemmanyi ateekeddwa okubeera nga is a stakeholder mu UPRS ekitegeeza alina conflict of interest essaawa zino yajja tunuulira omulimu gwa UPRS kiringa kukyaza John Muchunguzi omusinguzi wa URA omulimu gwe omukulu gwasinga okutegeera kusolooza musolo otegedde kati nowa UPRS interest yonna n'ebigambo byonna bibagenda okwogera bitunuuliddemu kusolooza naye bwana emusmats kiriza eggwanga lyaffe tufunyeemu challenge naddala okusingira ddala makanisa ensonga ya copyright eno ebaddewo era ebadde tutawaanya bit copyright eri online n'eyawano eyawano yes eyinza okuba ebaddemu okwo obunafunafu naye ate ey'online yo already ebadde etubindinga nti amakanisa agasinga gasobola okuyita nga wensong negamuyita okuperforminga remember kati ensi yafuuka digital kati ate ne mu copyright eno era ndowooza nkiwuliddeko ko nti bayongedde okubeera nga bakinyweza now it's a commercial thing bamuyisa okujja okuperforminga on an event azze okuperforminga ku event it's for commercial live ebadde ebeerangayo nga service egenda mu maaso ebeerayo ku YouTube bw'ogirekayo strike ekkuba YouTube channel ye ekwatirawo ddala automatically kuba lwaki nti abakulu bano bwe baali ba-uploadingayo copyright bo batiikinga nga butiikinzi ownership of this gundi allow this n'okusoma abantu ababagayidinga tebabagayidinga nga oba oliawo omuntu sekinomu ye yatiikinga nga butiikinzi ekyo nga kireetera ne services ezimu okubeera nga tezisobola ku streaming kusigala with that consistency olina abantu mu mutwalo ebiri bali kulaba live okitegeera bali kulaba live naye wayinvitinze omuweereza wa Katonda kubanga nze kyenzikiriza nti omuyimbi wa gospel bwajja okubaako obuweereza bwakola agenda ya Christianity n'okuyiiya ennyimba za gospel kupushinga njiri simanyi oba waliyo ekiruubiriro ekirala kituufu muganda kakusalemu katono nnyo kweyo ensonga I think it is music distribution ye wanjawulo kubanga ye bwe tuteeka waliwo platforms ezidistributinga music ye teyagala kumanya kyogenda mukozesaamu naawe nannyini luyimba oba tewatereeza bulungi nnyo system yo na platforms za account zo era naye bw'oteeka era still yo flagged kati awo kiba kitegeeza nti omuyimbi onooba omwetaaga okujja mu kyaki okuyimba kajja akole rehearsal ne kwayayo ayimbe live bw'ayimba mu live Dr. Wilson bw'ayimba mu live tezibeera flagged eri just ekwata oluyimba nga waluteekayo mu audio format bwe flagging ne bw'ajja n'ayimba live taate wali buzibu kati kanisa erasobola ku affordinga live era kibalera okugamba nti awo kiba kigenze mu financial implications kati obuzibu buli ludda waawo obuzibu obwo buli mwagala kodda abaana bagagawala njagala malirize point yange malirize point yange nze sigaana abantu kugaggawala TV zino ezateebwawo eziri mu Christianity kiyinza okuba tetulina nnyingi nyingi zisinga n'ezensi si nyingi sijala nti nyingi zikola kamashow oba zonna ezisavinga omulimu omubiri gwa Kristo okubeera nga zibuulira enjiri zenzikiriza nga kati eno gye tuliko eya Kingdom TV agenda ezannyisa ennyimba z'omuyimbi nga Wilsong sikiwa nti Wilsong asoose kusasula wali
naye bw'akwata akayimba ke n'akassaako waneeno kaba kabuulira njiri naye bw'agenda n'akapafominga gy'akapafominga ku mbaga mukolo ku mbaga abayetaaga okuwayo akantu era si kigaana nakuwadde n'omulundi n'ogumu nti bw'omuyinvayitinga okujja okuba ng'afuna nze kyendisagulinga ne copyright eno eyaleeteddwa nti engeri gyetalina liiso ne Christian media zino egenda zitunuulira bwekiri okitegeera yazitunuulidde ddala era ono kati ye mukama waffe ye yasanyusa alina conflict of interest yagala buli muyimbi agaggawale alina conflict of interest but the point is ensonga enkulu eri nti tugenda kwekola disfavor nga Christianity ng'omubiri gwa Kristo okutunuulira ennyo okwagala okufuna ssente kugenda kutuleetera okugwa mu ntata tulijja nzi tubuuka na nzige buya Christian bali abasecular betuli okwatagana nabo okulaba nga tupushinga agenda ya copyright kigenda tuuka mu future yo nga kitulya lwaki titugenda kwelimitinga nnyo nkulaze ekisooka kya byonna producer kati producer tagenda signinga na Kingdom TV nalabyeko some of the legal bindings eziri mu gundi eyo ziraga tiwabawo agreements ezibaddewo for ziweebwa singa bazisigninga zijja weebwa time ya myaka 2 assignment ne transfer waliwo assignment ne transfer bw'oba oguze rights z'omuntu eza music you can only hold it up to 20 years then the money zimuddizibwa but that's something different okay kakati singa omuyimbi atuwa right ngamaliriza singa omuyimbi atuwa right nga Kingdom TV nkulaze kati obuweereza bwo buli already affected bano bakama bange kibatasobola kulungamya bulungi wanga ajja kugamba nti waliwo ekyokubeera ng'ogenda performinga waliwo ekyokubeera ng'ogenda kujja performinge oba kale akwaye ejja performing oluyimba olwo naye oba naakutwala mu kooti kati okiraba nti kati tutuuse kussa eryokubeera nga tetusooka kubeera regulated tugende tusome Bakolinso ekisooka okuva ku sula ey'omukaaga erambika bulungi nnyo ku ngeri gye tusobola okudiringamu nga Christian fraternity kati obuzibu bwe tulina nti baganda baffe aba UPRS muganda wa Federation of Gospel Artists of Uganda tebaliwo kutunuulira n'ensonga eyo nti naye nga ffe ba Christian abali mu Christian fraternity how are we going to be regulated tusoke tusumulule wanene omuliro ensonga oziwidde zonna nga bwe zitambula saagasooka kudza mu kibuuzo sooka otandike ku nsonga y'omukulu eyo kanso omulama gwe wampadde gwagambye etteeka linayamba abayimbi ba gospel nti kyo nja kiddamu bwe nti mu mateeka tulina principle egamba nti equity of the law aids the vigilant etteeka ne biri ddungi litya igwe anyigiriziddwa bw'otavayo okwenforcinga rights zo libeerawo nga lyebase n'otalifuna namu omuyimbi aneebaka either nata subscribinga ku collecting society kuŋŋaanyize oba n'atafuna tiimu esobola kulondola nnyimba ze ate nga federation weri ajja kusigala nga waabadde ne waaba anyigiriziddwa atya tewaliwo enforcement state egenda teekawo mbu enforcement enoonya nnyimba zammwe ani azikubye kyova olaba nti babagambye mubeere bamemba ba collecting society bukiipu bagambye bagenda okuteekawo bukiipu bu aidinga bwa product ya state house ku aidinga kwongera maanyi collective society CMO UPRS engeri gye kuŋŋaanyamu information so that muyimbi amanya engeri gy'omuyimbi aganye okufuna because etteeka lino epya lya liberalizinze bweba mala okwasendinga kuteeka tugenda kufuna collecting societies ezisoba mu emu tugenda kusigala ku UPRS yo already waliwo bbiri waliwo eya movie none mu music atusobola okufuna ezisinga ku emu because etteeka lyagambye ene group intending to become a collecting society basobola okuligyesanya collecting society nga bagoberedde emitendera egyateekeddwa mu teeka ne muwayo constitution yammwe n'ebirala kitegeeza abayimbi bagenda kufuna ne choice atayagala UPRS nga asobola okugenda mu kirala kati gwe omuyimbi anaaba asigaddeawo ng'ogamba waliwo abayimbi badde bagamba UPRS babbi biki bikyasigadde yekka kitegeeza ogenda kuba osigadde gwe kwerwanako gavumenti ne bwenereeta ebyuma ebirondoola tegenda biwa individual artists ejja biwa collecting societies bwe baba bakola etteeka main objective nga gavumenti yakola etteeka tebeera nti mu abantu mulifunemu gavumenti erina okuba nga yerifuna gavumenti erina ofunamu kati gavumenti efunira luddawa the more
money ze bakolekitinga mu bakozesa efunako music omusolo gwayo efuna omusolo ogwayo ate omunene ddala mulungi naye omusolo ogwo gavumenti gujangwira okugufuna ku collecting society yes individual nina ekinumi Because ojja kufuna under the nalina table. Kobe Bly What n'agamba bamuyitanga alina sente z'afunye yes was it a telecom company Ye telecom Yes. company ng'alina sente z'afunye nga mpitirivu bagenda okutemaatema ng'asigaza emitwalo gyali 12 newo oyinza ekyo bweru era bw'oyitu lwaki kiba bwe kityo anti kati callback tunes era nja kikunyonyola nti oluusi abamu bayaye babadde bayaye ate nga netteeka lyennyini libadde Libadde aidinga libadde lyakapitalinga callback tunes. no lyali lyakapitalinga naye nga ate not express not explicit yeah but ngate bafuna kinene nnyo nga wesa ngate nga government esingako nofunako telecom company kale genda okutema musolo bichi so nga neyongeddeyo yongera nga nvuddaawo kuba ekyo nkyogedde kudda mu kibuuzo Yeah. nti wateeka okubeerawo vigilance yes so obeera otya vigilant funa collecting society gyogendako because gwe toyina mani power ng'omuyimbi ali independent kugamba nti ogenda kukuŋŋaanya ssente gwe ku level yo then onayogedde ku kyaba producer baproducer abasinga wano e Uganda bakola under what we call commissioned work ogenda nagamba million 3 mu producing oluyimba lwo bw'ogenda muteeka buli lwokola ekintu ky'obuyiiye ng'okikoze under a contract of service of employment nti gwe nkusasudde akakadde producing oluyimba mbamujemu toyina ziri neighboring rights nkusasudde exactly to following oluyimba gye lulaga naye ate yasigaza osigaza kye bayita master moral rights moral rights ne masters nti ezo ez'okukola ki ez'okukumentioninga Yeah. zokka right zoyinza okusigaza nti senga nkozesa beats ezo zompadde ku project endala nti nese bwe luba luno oluyimba luno olwennyini lwoproducing ekizibu n'olulimi lwe mwogeramu lwabaluuya nnyo Anti njagala ensonga onyonyole lwaki neighboring wabuyise? rights ezo omuntu azitegeere obyawule copyright ye muntu ayiza oluyimba mu mutwe nakikola amateeka tugamba reducing it in material form n'oluwandiika N'oluwandiika. oba n'oluteeka ku recorded ku CD esemu niwe bati oluwandiise kasoba nti gwe oluyiza n'oluteeka ku CD you have the copyright kati producer ajja okuyambako ku mixinga kyayina bakiyita neighboring rights performer performing mu luyimba lwo Ayina neighboring rights videographer editor n'abalala balina neighboring rights naye ezo neighboring rights gwe wenyini nanyini luyimba bw'osasula bali nti performer yaperforminze mu luyimba lwo muwandiise contract nti jangu appearing mu video yali nkuwadde akakadde akeya appearance aba asigaza moral rights nti because contract yamwe eyogedde nti it is a one off payment bwomuba bw'oba oyagala asigale nga naye afunamu era mukiteeka mu contract muwandika waliwo split sheet ebeera mu studio ku saidi ya kusasula kokka waliwo ababeera ne gentleman's talk anti then waliwo kyebayita split sheet artist tagenda kusigaza proof kati kankuddemu era amendment yagambye any contract under this mwena amendment erina kuba nga mpandiike byemwayogera byonabyokwogeramu bwogezi birina kati nze point era yange the law will not enforce any contract which is not written exactly nze point yange teri ku watali contract wabula point yange eri ku Haji producer Isima producer Musa omusiraamu yakoze oluyimba lwa gospel nga alumukoledde ku bwayereere naye nga basayinize endagaano naye nga tali wiiri kukwatagana na buweereza oba kukwatagana na TV ekola gospel gundi ono omuyimbi yeje yakola ki anti kati awo kati mu mateeka tugamba bwe tuti where a contract is needed and it is not made the law is implied oba otegedde yes mubulwe mukola arrangement ne mbanga temugiridusinze mu writing finga tuddayo etteeka lyayogera ki era ffe tujja kwashuminga nti buli muntu alina rights ze azirina nga etteeka bwe lyazimukola ki buli alungamya kanso ne ku kyomukulu ekyayogedde I think kati wana abayimbi ba gospel we mugenda okubeera nga it's going to be very expensive for you to do music why nti bwogenda mu studio yonna every producer and every writer because the writer is the owner of the song bwobanga gwe tewawandiika luyimba author oba oli ku neighboring rights okitegedde kati Dr. Wilson ono ali ku ye writer ate performer kati alina rights za mirundi ejja ebiri kati ne producer alinako rights now the issue is this nti bwemugenda mu studio yonna kati moving forward there's going to be what they call a split sheet erambika bulungi producer alinako percentage yenkana ki ku luyimba lwo ate teri agenda kukkiriza kutandika genda maaso kukola nga percentages ezirambikiddwa and no one is going to let you go off studio
nti lwakubozi n'osasula n'ogenda abagenda kugamba okay bwemba ogenda kunze njagala million ezi 2 nkola oluyimba naye nyinako 20% or 30% ku luyimba kati gogena gamba bwagamba abo nze ndi wa gospel bichi ngamba okay oli wa gospel mpa million 10 nchivemu kati million 10 gwo bamu 8 bamu 7 eza audio ogenda zijja bakubanga ye ali mu kusecuringa future ye teyandifunye mu maaso oli mu kimu wa wano n'omulungi kubanga alina okusigala nga afuna obulamu bwe bwonna naye ne bwafa famire yeefune kati ye abategekera abaana be omukulu alina kyeyayogedde anonyezaka clip ka Pastor Bugembe nga tugende wa Dr. Wilsongo tumaiza tufune submission ya Pastor Bugembe Wilsongo ina kyobadde oyagala okutanya omukulu alina kyeyayogedde some of us tuze tukole nyimba on gentleman's agreement yes and nyimba zaffe nga we paid off yes what ekyo njakibuzaako ekyo kyetwasasula just facilitation kati gyobomanya gye mwasasula facilitation a producer who produced for you the song zonna zolina ayinako right now now era gena gisubmitinga here I come kubanga naye otasobola oyinza oviira mu kyoli gwe kwe kugenda kati gwe ku producer nga tannategeera teeka omuwandikisa endagaano wazigula wazimusasula of which kati ate bonna bujjukira obanga olibwefuna omwana wange omupya nakwata ka studio nennanga nemukozesa sitaziddamu nze nga gwe ntaddeko nga producer anti katola nti oyingidde obubbi mulokole obye ekiyiye ky'omuntu yayiya producer yakola beats go akola beats ati nzija ekanisa nze kanzire ku kanisa kati bine argument ebaddengawo ey'obutafa setting amuyimbi wa gospel ndabanga we need to come to its term nkiraba ngono bwe yagambye etteeka omukalabakalaba n'omugezi music alesa akasengejja kati we tutuuse etteeka omuyimbi ogenda siga nga oli muki muyimbi ekkanisa always ebintu ebibaka luvannyuma naye mbadde nsaba you either give us a church way or we go the legal way era nze bwe mbadde ŋŋambira nti nga tetunnaba kulwana nnyo ekkanisa nze kati kanze ku kanisa abasumba bakitaffe ebintu bino tulinga ababibakidde muffe tuli bakozi ba nnyimba because naddala ku kyakyaaki kale etteeka lino teriteekawo blanket cover no teryabolishinga use of music with blanket yes etteeka lyaze kukiwalinga mu mateeka kyotuyita infringement kwe kugamba nti igwe obenefitinga ku kiyiye ky'omuntu nga yetafunye yateekamu amaanyi kati infringement mateeka tugitegeera tutya tukiteeka ku kasengejja ne tubuuza your use was for which purpose kasebeera nti engeri gy'obadde okozesamu music obadde ogikozesa for a commercial or monetary or financial benefit you are infringing bansala CD bankola ki abo bansala CD oli DJ omikisinga nyimba z'abantu abalala kumbaga ne bakuwa sente era bwe bajjaawo nga bayenforcing etteeka abali kumbaga abantu 100 tebalina musango DJ ali mu byuma amikisinga enyimba ino musango kasaba era ebimayi babikapitalinga kabasa Pastor Bugembe kyagamba soko twe Pastor Bugembe soko tulile Pastor Bugembe kyagamba ku teeka lino Bawo teka libaisa parliament lyagire ya copyright you know ngabalaga you know ekintu kituyina bututuse okuva ebidani betuzenga tusaba copyright nabalabye nga bayimba kange katonda yabadde mwene nasanyuse nnyo ne Katikkiro n'akingamba nafuna omukisa ogubeerako waali nanga nalabye akayimbako nensula bulungi ntwakitiibwa munna so this copyright I saw Copyblai, I saw Exodus, I saw nakulaba ojaguza musumba wewe na postinga nabagamba congratulations olaga nawe you know ekintu kirimu but abali on ground King Wesley Copyblai John Murray boba aliyo the jubilated musumba kyogamba ebanga enero natotegeranga what's olutalo ndomanyi nekyedukola nkimanyi naye njagala ntuule no president anyonyo bulungi twafunye iki kyennyini okay
so bulijjo musoma musaba ki government kyebebadiza copyright anti nze sinza ategeere nnyo njagala nja kutula n'abakama bange okukinyanjulira kwako olwo nalemererwa ogenda naye Peter Bills abeerayo nanceekerera olumu a little bit of what I know about that nti abayimbi media houses zibadde nga zikuba ennyimba zaabwe for free sijagamba nti sikimanyi naye nze njagala bakinnyonnyole bulungi twafunye eki kyennyini naye manyi twafunye kati saagala kyogerako nja kuba nkimanyi it's good for the industry but sikimanyi bulungi njagala baki kye tufunye kuba mbadde sigenda nnyo mu misomo mbadde student adoging class olw'emirimu gya Kristo. Okay. So as we end this interview, Musumba, how are we going to help this the new generation now? Imba gospel abatandika okulabika nga nabo bali embrace into big. Kale, that is pastor will be so the president. Musumba tumutuza nga kumunyonyola teeka lirongo bitambula. Musumba tuogera ne kumasi namugera nesimu tugende mu parliament. naye yali ngawe nagambye yalina refill conference. Etteeka lino not very many artists know about the law because era still ne mu gospel ndowooza babaddeyo nze badde nze the writer John K. So basically fa badde mu consultation anti bo bali banneeyi ate era mugasibe bakola neeyi ne ba members of parliament bali muzineeyi ne ai but the issue here is this that nti etteeka again yetaagamu one okusomesa abantu okutegeera eventually balitegeere naye kati ffe ensonga lwaki tubeera abakulembeze nti at least ffe abakulembeze alitukola ki tulimanyi kati mukulitegeera ffe twagala likole ki bigere maaso nze byonna tugenda byogera byonna tubize eno neri nekyenfaako kiri kimu nti omuyimbi wa gospel ayimba ennyimba za gospel nti kekadde olwaleero bano abakyala ba Betty Namaganda ba Betty Nakibuuka be bandibadde basinga obugagga mu nsi eno. I'll be honest with you, gospel music tugende ku UPRS database system seeing is the most listened to and streamed music in this country. This country streams and listens to more gospel than secular music. Streaming platforms zigamba in this country ne systems buli omu n'abawuliriza kubanga olaba live band ngobadde omisinga that worshiper that soft good music worship music kale kwegamba wotula ne mama wo ne abaana bo buli kimu kigenda kuleka nga kitambula mu Maida Sana Shine Country Resort Hotel kigo kitiko live band Max Odj yangambi agenda kutuka yo ndowooza ku naliyo ko kafuka lungi yeah it's a good place. I've emceed weddings there like 3 4 5 ate bayinza okuba live band bajulira gusimba beteeka make a date with them anytime when you can live band bayinza okujulira ogusemba kubeteeka bwe dokiriza kukuba nyimba za mu ezo na live band zino funa license so get na conference olwobuna lulero basebo ne banyabo tuina the Great Easter Conference bano benyine ku Christian Focus Center ewo Mulabizi Daudi Kiganda jangu olabike ngovawo ne kyamagero kyo mwatuwagidde mwazze ne tuyita mu crusade gye twabadde bantu bangi bafunye bakutemu kama kubera mulokozi w'obulamu bwabwe era tubeebaza kakati conference ekomyewo tutandika lwakuna luneno era ngegenda kwindina wiki number Prophet Ebenezer akona kwa mugwanga eggana wali nnyo yayingirira mu ggwanga Uganda era sawa yonna abalinze lwakuna sessions zigenda kubeera 2 eyemisana ne yakawungezi Prophet Apostle Samuel Kasanka naye wali atenga ne Dr. Joseph Kaya naye agenda kutambula na form test omukulu ye Omulabizi Daudi Kiganda ne Mamisini Kiganda awamu ne Christian Focus Center bwe tuwumulidde mbadde nina ensonga gye mbadde njalo so katono nnyo giyise kati oya ina katono kayogera kakati obukulembeze bwa gospel gospel music yama bugenda omanyi kibi nnyo okubeera nga mugenda leeta ekintu naye nga kigenda kubeera ne problem ey'ebbanga lyonna mu maaso eyo bwe tuba nga tukyalinawo oluwenda olusobola okutwala regulations ku saidi yaffe nga Christian fraternity kubanga mukkirize mu okukola muko regulations ne tuzitwala kanisa bagikwata bati kubanga nze kambabuulire ekigambo kino no mwete musobola kola regulations etikali minister owa constitutional affairs ali mu kukola essaawa eno wendogera yatandise regulations zigenda okoperationalizinga zina amendments kati musobola okugendayo bwe mulaba obwetaaga okugira n'abukapu kyalingirawo mu regulations kakati ensonga gyengezako
kati bwe obuzibu bwe tulina amateeka agali okuleetebwa si kiwa nti obukulembeze bwa Federation of Gospel Artists obuliddako buliba bukkiriziganya n'ekikyo naye olwedde kiriba kiyise ekiritwala okubeera ng'ate kiryetaagisa Parliament okukola amendments ekitaabe kyangu kubanga nalino lyokka biiru yokka okukola ennongoosereza zino ezibaddewo kitudde emyaka 32 kitegezaako okubalaga nti abakulu bano bakikkirize nti bagenda fuula Christianity n'okubuulira enjiri an expensive thing to get nti omulokole abadde agenda okulokoka olw'ennyimba omulokole abadde agenda okulokoka through praise and worship omuntu atali mulokole abadde alina okulokokera awo bano bakimanyi era bakitegeera naye tebali kiteeka before the public two bali selfish we have them era nze nzikiririza nnyo mu bukulembeze bwa Mr. King Wesley era nzikiriza nti asobola obbaako kyatunulamuuko n'atunula beyond money kubanga osobola okutunuulira ssente essaawa zino nga the most important thing before you his point of interest is money akikulaze nti wants to make money ekyokubiri he has a conflict of interest ali part of the URSB UPRS collecting speaking as a pastor njagala njimalirize kale nze kyembadde nsaba bwe kinaabanga kino kibayiseeko mulowoozeeyoko ku circumstances ezigenda okuleetera gospel music aliddamu okufulumizibwa abaana bammwe abatalikiriziganya ebinaaba bimaze okubeera nga byeripiddwa nti abakulu bano era musekendi za 3 kubanga nakulaze problem egenda okujja eri amakanisa gatandika okukaaba n'abayimbi bennyini abagospel abalio celebrating they don't know what they are celebrating kubanga mu mateeka omukulu ono abaddeko ensonga gy'annyonnyodde akulaze nti ennyimba ze baabawandiikira obuwandiikizi mu myaka 2 sizzamu otegedde eyawandiika yagenda okufuuka nannyinizo bano abakulembeze tebali binnyonnyola kyakubiri Fagawe egenda ne robinga set nejjeyo se era nategeerako just recent ne balinako omudidi gwemwetika ekikutiya sente weeziri nze kyendowooza sikekadde nga mmwe Fagawe mu creatingewo studio egenda okuvaamu barwayita egenda okuvaamu baproducer abagenda okubeera ku lwaffe nga Christianity tiwe tunaba tufulumiza material waffe kubanga ne bannakigwanyiza bategeera business kati wono amaaso gali attentive babategeera kwa akasente akagenda okuvaayo kale omusumba asooka ayogera enjogera nyina solution y'ebizibu bye banange nga tuwumbawumba ekintu kizze nga ndi ku study ndi mu kufulumya article gye bayita the theological and philosophical perspective on the copyright law eno gibaleese endyogera ng'omusumba omukulu ono ekintu kyayogera kirimu ku nsonga lwakuba nnyinza obutakkaanya naye at a certain percentage naye njagala okuddako gyali katono era nze nkusaba mukulu simanyi nnyo bantu ki betwabuze simanyi what was our contribution ku tteeka lino ku amendments zino yonna ku bya church kubanga nze bwe lyazze badde ndistadinga nendabanga ekyaki egenda kukosebwamu gye bujja ne watali gye bujja kyovudde ngamba nti omuntu omulokole acelebrating amangu ku tteeka lino tamanyi kanisa ya wano bwetambula wadde nga sinza kuwagira kanisa kusigalira mu kitobo mu buli kaseera mu kitaba nga tujja tugiwolereza tugifuuyirira bannange kanisa nenvayo ne kyenaisa solution you either give us a church way approach or we go the legal way I have a church way. Kati nze niddako nga tonagenda sebo nze omu ku bantu mbadde mbaga ku church way nga ntula ng'omusumba perspective era bw'oba otuuse ng'obaga idea zange nziina nga bwe tulina okukola kyenva nsaba ekkanisa tulabise nga tetugenda kubuuka tteeka lino bwe liyitanga bwe liri kitegeeza tukosa ngono bwayogera tetukyalina kitukola ki naye tukkiriza tugenda kukosebwa abaana afe abatandika okuyimba bajja kukosebwa anti wuliriza kubanga abantu babuuza ebimu ku bitukuumye ssebo nga tukyali ku mulamwa
tebibadde munyo sente wadde nga sente tuba tuzikozesa tuzeetaaga kituufu naye kati things have become to be too expensive. Our focus was beyond money, it was about serving God. Naye saagala genda nnyo na ndowooza eyo. I'm calling upon the church to upgrade in our thinking. Nekirala sabo muyina omulimu gw'okusomesa omuntu wa wansi naddala mu ebyo oli owa tugenda wansi musomesa naye nga ye president yayiseeko ku nteekateeka ezisomesa abantu abasumba nga kumi na- ekibiina tuleme kukigwamu bugumu. Nze nsaba n'okumanya president atubuulire bantu ki batambula nabo. We need authentic people kubanga bagenda kusomesa. Nekirala we need people who have been in this church to know how it runs. Omukulu ono kyagezaako okwadressinga kati lwakuba kiri a bit hidden. kati nange kangezeeko okunyonnyola Esebo. natandika okukwata microphone kuweereza mu kkanisa 1996 97 98 2000 tunkola ekivulu kyange ekikola ki 2 ekivulu kyange ekikola ki ekisooka tewali muyimbi azze gwe sirabye bwazze n'agenze bwe sirabye bwakoze eki bwagenze ate awo tujja kuwuliriza sitaani kyatusinga ffenna mu buno obulamu bw'ensi nti atusingako tayimu nti alaba nti ekyatwala Wirusongo ne King wuunaze ndaba alinamu embala za Wirusongo agenda mumaliza agenze kamutege ebya Wirusongo ebyamutwala bye bimwanguyizaako. We have seen this church grow. I have seen and I have fought for the gospel art to be. Nze nakulembera n'ebivulo okuva mu makyaki ebya gospel okitegedde kaakati tudde bw'okeera ku makya ne ŋŋamba nti nze nyina interest ennene. I think I'm one of the biggest contributors if not the biggest sponsors abantu abataddemu ssente mu gospel music. Nze omu ku basinga buli mwaka birabo emikolo gye tukola tugiteekamu da ssente tetusasuza muntu tetujjaamu tetufa ku kya ssente wabula tuli mu nsi kubanga ekkanisa yennyini yalemererwa okusindika ba brand ambassador baayo. 1 bannamateeka abalokole batono. Ekyokubiri ba members mu parliament abalokole batono. Kati abasawo abalokole nabo batono. Kati bwe tudde mu bino era ebintu ebya bulijjo ne ba producers tubali ba producer bameka abakola gospel music John Mary ani omulala mpo omulala nga mulokole ddala nga itakola secular music oyinayo omulala gwomanyi. Kati at the end of the day Dr. Wilson n'abatuliriza nti omuyimbi agenda mu studio okitegedde ye on a professional level nti oli yagenda mugamba mu creating your music bwo yagala nga olesebya mu bya church mpa sente zange okole ki ugende mpa milioni zange 10 genda kati nze solution gye nnina yino wammanga kubanza obuzibu bwange bwendaba tetwagala kusasula. Federation of Gospel Artists esobola okubeerawo n'enkola zetusobola okutambula nazo naye nze kyeteesa kikino TV za gospel ne radio za gospel okimanyi nti no mulimu TVs ne radio zogera n'osayininga oluyimba lwo balukubire bwerere wulira n'osasula emitwalo ebiri n'ogumu. Kati nze kyeteesa kikino wammanga buli TV kankyogere wenti mu kamera buli TV y'abalokole radio y'abalokole ewulira nga tesobola kusasula ssente zino eza UPRS biki regulations mu jeffe Federation ya Gospel ejja zibasasulira bwe bate zirina nze zirina nze nja basasulira ate ziri mmeka ziri ekinene nnyo ziringa 18 yaman bonna tujja basasulira ekinene mulimu abasasula emitwalo 6 egenda kubeera polisi ya Federation oba gwe nga individu Federation bwalina eri olw'obulumi bwenyina kyagenda kandi kyenkunyonnyola ekintu kyaleero nekyeta bikimaliriza tutunulira ebintu bino bibiri ekintu kye bayita ekkanisa n'ekintu kye bayita abayimbi ba gospel ebityo mu byawule. Njagala tufune perspective y'ekkanisa the typical church. Ekkanisa tejja sasula naye TV za gospel ne radio zijje tujja zisasula naye ku muyimbi naye ate tukiriziganye ne radio ne TV zikuba wa Uganda yekka kuba bebasasudde ekintu kinene ekya copyright kigenda kukola kitya ekkanisa esigale ng'eri safe nga buli kimu ekkanisa olede eri safe omuyimbi ali safe ekkanisa yimbe music wayo ekkanisa teri safe soko otunyongera ekintu ekyo ekkanisa yimbe music wayo kwaya zaaki ekkanisa awo nze we ŋŋambira ekkanisa etuusa okutandika okufuna obwongo obukola obuwandika music wayo obukola studio zaabwe ekkanisa ezeeyo ku level kino kigeratizayo ku level n'oku-owninga music wayo. And today churches have the capacity to own record labels. Everything works together for good. Bw'ogenda mu tteeka ekyaki nekozesa music
ng'enkozesa gye mukozesa si ya commercial benefit Teyina buzibu. ejja kuba teyinfluence Teyinfringinze. Kese teyina buzibu. nannyini luyimba alina okupuluvinga nti omenye etteeka Omenye etteeka. alina okukakasa Oluyimba balusinziza mu Dr. Wilson. because matters zitandikira wali zijja kutandikira wali registra okumukakasa nti enkozesa gye bwadde mukozesa oluyimba olwo yabadde for a commercial benefit therefore you are infringing religious service exemption. yes n'ebirala n'education byonna. personal Kandi basomere And research purposes. Ebyo tebiriimu buzibu. aha bweba mweri obeera nginoonya nnyo okugiraba. A church does not need a license for the performance of a non-dramatic literary or musical work or a dramatic musical work of a religious nature Byebyo. in the course of service at a place of worship and other religious assemblies. Uncle. Eryo simanyi oba mweliri nze nabadde nsoma generally okunya kwa research wange. Eryo ndinoonyeza eri close. Bweriba close bweba ennungi naye sinabagirabako buno. leka kansa sokalambulire katono obedda kyenoonya okumanya mweri Kanso mweri. atuwulirize Ebiri muri bwaba bawandiika etteeka Bagobera tebagenda kuteekamu international. gwe biwandiiko byoyagala. mulimu clause eraga biki ebiri covered Ebiri covered. ebiri amounting to infringement Ebyo wa minister. mu mateeka buli kye Ebyagala. batamentioninze oba kye batakonyeeko kiba actually mu mateeka tugamba whatever is not prohibited is allowed Exactly. oba kitegedde Whatever is not prohibited Is is allowed. allowed. Tugende nakyo. kasitoosu etteeka lino ne bw'olisoma okuva gye litandikira ne bwogenda mu kadde tewali clause erimu wadde ekigambo church anywhere Teriimu. so it's not oba prohibited. kitegedde etteeka lyali sitinze what amounts to infringement era bwogenda mu what amounts to infringement tewali ogamba nti a church playing music for worship is infringing kale Grace nderawe namba za mentioninze eri mu section egamba nti bino biri example naye tebakireese kyova olaba nti gwe omuntu wa bulijjo bw'oba osoma amateeka osobola okugalaba plain but for us Bano bannamateeka basoma kugainterpretinga. You have to prove Ensonga laki. bwe baba tebagambye nti church ekola praise lulimba lw'omuntu eyinfringinga it means they have allowed kanso kwatira mwawo So it does not mean- ndina kunyanzlive ne Grace producer tekawe namba za fao nga tumaliza njagala kwata abantu omu babiri abantu babuze ekibuzo Akabuzo kange kembuuza beetaaga okuyambibwa akabuzo kange kembuuza munnamateeka ayanukule. Omuntu bamuprovinga ddi nti alina omusango batagulina. nagambye muteekero lyona Eha. oza omusango kasookola kye bayita infringement Exactly. Singa test ya infringement tubuuza what was the purpose of your use ekitegeeza purpose yo yabadde ki awo tuba tumaze okuyingira mu legal aspect. Kale kiba kitegeeza. Olaba nze ngamba nti obulumira bwe tulaba ku sayidi ya Christianity babubake kati nga mukyali mu regulation ku sayidi ya minisita nyanzi kankuwe example muwe bayinza okukwatira church nga nti infringinga senga kingdom CFC egamba nti etegese music gospel music show here Yes. negamba nti okuyingira mitwalo ebiri Eha. Yes sir. kitegeeza eyo show mugitegese Yakasente. commercial what Purposes. nze okujja okuyingira mpulira ennyimba ezo Sasula. performinga kusasula Yaman. kati wemukuba oluyimba lwono Nga fe abawuliza twasasudde you are infringing. that is Alina okubanga either asasudwa. singa abadde charity show Charity show ba ezo charity. ziri protected Ziri protected. ezo ziri protected Ne bw'olimba mu Kati church ziri service ziri no mwena ziri tewali service buzibu. tewali buzibu. Tewali buzibu. So kati nze obuzibu bwange. era ono bwanajja era ono bwanajja Nze njagala kusasula. era ono bwanajja president alina interest ye weri Bayimbi kusasula. Kubanga nabaye era ono ekirala. wajja mu kyembazi zange Lwaki ekanisa. era ono wajja mu kyembazi zange nanga Esasula rate. olimba lwe mu church nsooka ne mubuuza badde baluyimba batya nti abasajja balanze ne bana zibaddewo ti bannange N'ebifaananyi. bana ziriwa nti Yiino. yiino wakute ng'oluyimba lw'olupu luyingo Nti kakasa kuba bajja kujja tetunnaluyimba Tetunnaluyimba. in fact waliwo akalonke bakola wazit KCC events bakozesa akemba kandi mulokola ka Titans nga Titans tayitiddwa naye akayimba ke kayitaba ebyo babitukoze Ebyo teyasaba bulungi. bannange. Naye nze mulimu ekkanisa wano eno mu kanso mulimu ekkanisa wano mu Uganda ezisasula Hillsong Church
okitegedde erisasula bali bachanula mabani okuddamu ennyimba zaabwe wano even our own local artists here wabagenda nyimba ennyimba ze wali eri bamuwaka ekyo kyebwanga bwogamba nti waliwo kulwaki nkiyiwa kukwakise mwagala sasula sibuli kanisa ndi can raise that no nende ebiveka eyimba ezaayo ekanisa etasobola sasula the typical church eyimba ezaayo eyimba ezaayo naye nziro abantu zebatademu sente Grace nyamonderawe namba z'amakwata abantu abali eyo abeetanga sinagalawo sheno kisinzire nyimba eziri owned by record labels. Record labels are business companies yes nti gwe bwobanga oli muyimbi wa nange nina record label ngenda kula music wa gospel na ndi wa business kitegeeza bali bagenze kati balina rights bo basobola okutasalawo kuziwa church kati akasembayo upcoming artist agenda kuddawa akyetaaga KTV okuzannya oluyimba lwe agenda kuddawa akyetaaga okumanyika etteeka lino mu mateeka tugamba people have freedom to contract omuyimbi anajja n'asayininga nga nze ndi breakthrough artist nkimanyi nti music wange senga tebamukuba sijja ku breakinga nsobola okujja ku nenkola contract ono zagambye nti nze bannange music wange mubawadde emyaka 2 oba 3 for free nti because gwe benefit gyofunamu nga breakthrough artist ye promotion what purposes benefits era muno mukola contract nti mbawadde license ba playing music wange for 5 years ato making sure omuyimbi oyo nawe mukola ko research nti tali registerlize bu CMO endala so asobola kikozesa nenga ate ya registerlize ne kuyola amateeka bwabanga already ali subscribing collecting society nti because collecting society yo yajiwa right ya kukunganyi ate wakola private arrangement tuddeyo mu kyetu gamba facts in time prevails yasoka kuyingira collecting society oba yasoka kukola nawe nti because waba yakola nawe endagaano before oluvanyuma nayiga collecting society kitegeeza eri arrangement te affectinga gwosigadde neki n'exemption because yali yakukkiriza nesenga abeera ng'ali eri najja ewo endagaano yonfu ti because aleesewo confusion kanto sibulira ddala sebo ekitibwa nettendo bigira nyanzira ebisibo kansibule bannange mwenna babaddeko okusingira ddala famire yange mukyala Hana Mukisa na omwana iyo neokoteka Iralia na mwenna bonna addeko nga mutulaba Dr. Sibula balamusiza mukama abatukumye gamba nze nja kugamba bwenti nti yesaawa leero abayimbi ba gospel obulamu bwagonderemuko nga bwe tubeera eng'ekkanisa yonna bwesasula utility bills nesasula weekolera nesasula renti amasannyalaze ebyo byonna bya Kaisaali ebya Kaisaali bibiri bya Kaisaali n'ebya Katonda bibiri bya Katonda nkiddamu buli radio station oba TV station oba buli muntu agala okukozesa gospel music okitegere nga yawule tayagala kusasula okusinga okufiiriza abayimbi ba gospel sente eziva mu mawoteeri mu mabaasi mu zisaaluuni mu bikiraabu wa buli wamu wonna okitegedde just because radio emu ne TV 2-3 nyaziganye kati mujje ffe aba federation nganzo omukulembeze njagenda mu UPRS nkusasulira license yo ng'eriko erinnya ya TV yo gy'oba otwala eri mu UCC bakurenewinga license yo abayimbi ba gospel bati naye ate on condition nti okuba Uganda ne gospel music yekka qualifier kati ante ejja kulemesa abantu okujja no tewali buzi kati basasule babagala kuba wazungu then providing a church way yes I'm providing a church way give us a church way then kati afa ba gospel nze kwata abayimbi banga ba gospel nga bwe tuli emitwalo 27 tutule tugambe nti fenna mu kibiina kyaffe tuteekeyo omutwalo ogumugumu oba 2 tusasulire nga license kweyo solution gyozze nayo okkiriza bwe tuva nti tulemu nyongereko ku solution zeniza okuba kugasa kasa kibanga abayimbi bagenda kufunamu kiryoke ati bagenda kufunamu tubireke tukwatagane olunaku olw'enkya basebo ne bannyabo